Ngokolisa ennyo ate mukumbula mwokonyo nga ddala okutwebaza ate banyo baidala okutulaba Delta TV kuwuli program ebintu bizibu bantu mu ebintu byazibuwala kyekireetera abantu nga baneeno okugamba nti baneffe ekigenda kwetulako ekijja kijje oba mwe muli omwogera mukole eki mwogere naye obulamu bulina okugenda mu maaso bino bye tubaleetera abo abantu bano bye tubaleetera si kubalaba bulabi wabula twagala mubayigireko ate nammwe musobola okulaba nga embeera mugikola ki mugirwanyisa tobeereeyo ng'osobola okukola kyakola ne weetuulako nogaye maama famire nendaba batya gye nfunye omukyala banaagamba batya wooloolo bantu bange ffenna tulwanyisa mbeera kyonna ky'osobola okukola ekikuyisaawo kikole kasoobera nga tobbye kasoobera nga tokoze empisa mbi mu ngeri emu oba ki oba endala Natolo Junior. Cha lipstick tukimaze olwo kati kali nkategedde bino byonna byokola vudde waka mama wa saluni mbere nezabakazi zozikola ki zo ziraba njagala olunaku lwo lwasooka lwewelaba oba olwafuna ka video konna aba ku social media oba luddawa n'ogamba nti nze yayimbye nze yasanyusiza abantu ezengalo zabadde zange your first time okweraba n'ogamba Kintu kiri bwe kiti? I think ndowooza nga 2019. 2019. Kubanga kantu bakateeka ku Facebook ne katambula viral. Kati bwe katambula viral nze saasuka kalaba baneighbor wenkolera banaye Natolo jangu twerabe. Oh, I was so wow. Nasoka kudduka mu comment section. Olabe? Bantu banjogeddeko batya. But all in all, they were welcoming me. Baali banyaniriza, baali basanyufu. Salabayo negativity. Banyaniriza nnyo, baasiima. Ka video katambula nnyo nga kalungi, wadde kali nali muto naye nga kaali kalungi. Nawulira bulungi. Nawulira bulungi kubanga nange nalaba nga olugendo lwange at least ne wendi banfudde kuba bazuku banalaba ka video ntijja yali bwati yes so champsa bulungi ng'omuntu atera kyanyongerako nti abantu bangi bandaba ne bategeera kikyenyizo providinga ku mikolo gyabwe omanyi eyo moment mbanjagala nnyo abantu abasinga yinza okugamba era abasinga temana egundi yakafuna oba ne wali waluyimba nti gundi yasoso duwuliriza nangamba ABCD so akaseera kasaba neighbor bange bajja ne laba werabe nange nenzirukirawo gundi gandi akaposting guys kyamujukira akaposting naye kali ku Facebook naye comments zali nungi ngazinyaniriza bulungi nnyo kagangaze kwa amanyi n'essuubi nga buli dakiika nno kebera yani anata buli dakiika otunulayo akati ba commenting zeki till now kiwulika bulungi kituufu amaanyi agava mu bantu okubanga gatwongerako oba gakwongeddeko agongera okuwa essuubi era tebibulamu waliwo abatabulamu kugamba kino nakiri singa owulira ekintu ekikuze emabega owulira otya azen ng'omuntu akumalamu amaanyi ebbanga lenkoledde tubisanze kati wakyali muntu ayogera kintu ekikumalamu amaanyi ekisooka nze nina ekimpa amaanyi nti nze nina Katonda wange kati gwe n'oyogera otya nga toli Katonda you can't let me down. You can't let me down kubanga Katonda yayina amaanyi ga buli kimu naye Katonda oyo tumwesiga nnyo n'oba oyogedde ekinkaabya sijja kulaga nti nkaabya nja kukaabira Katonda kumwekwatako asobola okulanga tujja mu mbeera eyo so twebaza Katonda nti n'ababeera wali wadde wayogedde ekintu kyonna ate nze kimpa amaanyi kubanga buli woyogera negativity nze neyongera kwetereza olaba nakyogedde ku kiyinza okuba kituufu kankola ekisinga ate abantu ne bakyaniriza. Junior Natolo oli mufumbo? Ndi musajja mufumbo. Nawasa mukyala wange mu 2022. 2022 kwe kwali okulonda siwe kyali after elections
mu Gwokutaano ne tugenda ne tukyale wa mukyala wange ni musajja mufumbo mu 2022 ne tuzaala omwana abange ebyamu bya speed bwe mutyo Katonda yabikola Katonda omukyala wali osoma naye otambula ku street nze nekizibu okunsanga nga ntambula ku street kubanga nze mbeera mu mikolo tulina budde butambula amazima gali nti mukyala wange namusanga ku mukolo mbadde nakugamba bamukufunira bufunizi omukyala namusanga ku mukolo nga ne nazaala wange gyali famire yali yes nga ne nazaala wange gyali famire ng'etudde nzize okubasanyusa nange ninga mu famire muno mwesiva olimba ndako ku mukolo gwali mukolo gw'abano famire yaabwe ye yali etegese omukolo yayina akalandira kwawo we twali tuli watuula naye nali ku stage nagenda nendaba akawala ne kanyumira ne mbeera ku stage nange nenkola ebyamunyumira wali ku stage oyimba nga bw'okalengera akawala kalungi olwadde nali nakalabye dda nenkawa attention nga mwana gwofunye emikolo so kakati nali mpafominga nenga naye nedda wano we nina ofunira ennamba y'essimu okikola otya ndi ku stage nga ngamba makanga ono nti Keith leeta simu otambula ne makanga Keith wange oyo we makanga gwatumayo ngaleeta essimu otyo ng'agimpa ono oyimba ogenda wali muwala ogenda ng'omugamba munnaye teeka wano essimu otyo amukisa mulungi n'omwala ali vibe zamukutte dda ng'essimu agiteeka naye nga yasiima edda wetwe twatandika olugendo lwaffe ndowooza 2019 twatandika olugendo lwaffe 2021 tugenda tukyala 2022 ne twanjula ne tuzaala omwana akati awo wetuli n'okwanjula kwagwa dda twakyala naye okukyala kwali gwa wabweru akati kwanjula nze agenda okuyimba eno gomesi ojja kugiwanza kubanga engeri gyokulabye nange negeza ndabika mbisobola ojja kubisobola ate nenyasha oliyina mwe kakati olugendo olwo oli mikolo Katonda akusaasidde n'omukyala n'omufuna natubulesinga n'omwana family y'omukyala ng'ekulaba etya esooka sibaliimu nnyo ng'omuko nti omuko okola bibyo kakati bo baba bakiraba batasimanyi naye omukyala yandibadde akugamba webakuba essimu nti munnange maama mulwadde you provide nti munnange ennaku enkulu you provide so simanyi webakiraba naye nze nkola obuvunaanyizibwa bwange ng'omuko nye banakiraba batya ng'omuko wa buvunaanyizibwa ate nga byakola mwe muva ssente zaabawa so omwana waabwe mulabiridde bulungi kati tugenda ndowooza kuweza myaka 5 nga tuli mu bufumbo obwo bayita obutukuvu because batuwoowa kakati emyaka 5 nga tuli mu bufumbo obwo ate wogattako negiri emyaka nga 3 nga tuli erinnya nga sawulidde ngeri abasiraamu bampadya Nuruddin ebyo tubiteekamu tubiteekamu kubanga biri byali bya mikolo nange mwe naye mwe kamba byebintu bizibu like abantu abatulaba eyo bwe babalaba eyo waliwo ebintu bye batamanya waliwo obulamu bwe babambaza naye nga mu butuufu tufaanagana bantu baffe ebizibu bye mufuna eyo ne bano babikola ki babifuna era kyemulowoozanga nnyo nti kati oyo wa kitalo nnyo bantu bange Paul Kafeera yimba oluyimba luwulidde no ndi mukulu nti mmwe babalaba ogenda ogula ettooke nga lya 3,000 bwe bakulaba Natolo Junior akoze ku linnya ettooke ligenda kuba lya 6,000 awo ensi we tutuusiza so tudde ku mukyalo ono omufunye omukyala ategedde nti omwami wange kye kino kyakola akiwuliramu emirembe she was because okuddako emabega katono namufuna ya vacation ya senior 4 nemulinda namala senior 6 yes emyaka enge 2-3 mu courtship eyo era ekyali tuproviding ekyokulya kyali gomesa eno era ng'omulimu gaffe agumanyi bulungi ate naye naagwagala she's my number 1 fan
ye customer wange asooka atulaba n'omutabani era naye akimanyi nti daddy agenze Natoolo. So kati family yange nagisigira ekifaananyi nti bannange kino kyetulyamu kino kyekitubeezaawo kaakati mulina okukyagala nalo nabiri na mutima era kugamba bakisanyukiriramu tebakiinaako buzibu bawulira essanyu nga bantu obasanyusizza yes because nabo banyumirwa ate waka toyambalamu kawonooleka nga nabo basanyusizaamu n'olyoka ogenda ate waka oli taata tosobola bikola waka oli taata no osobola okuleeta gomesi yo nga bwogiresinkanyambale gomesi yange eno nawe bwegenda okutulula enkya mama ndabaako ndabise ntya she's my friend okitegeera so n'omwana wange mutabani wange mukwano gwange alina emyaka meka ye is now 4 years 2022 then to 26 myaka ena bambi ekyo kirungi nnyo waliwo betulabako nga bakola emirimu ng'egyo naye kwegambanga bambi abagalwa baabwe bakwekwekabwekwesi kweganga balyanga abalaba nti oba kibaswaza kind of nedda ekikulu kale bambi bayinza okwasa mikwano gyabwe naye nze mukyala wange namufuna emyaka 3 ne twetegeera kati emyaka 5 tuli wamu brother and sister okay ekyo kirungi nnyo so Junior Natoolo buli muntu yenna akola omulimu asanga okusoomozebwa okwenjawulo bbanga lyomaze ng'okola kino okusoomozebwa kikuyinza okwogahonogaa naye mbabuulire wadde mbasanyusa naye nfunamuko okunyigirizibwa mu nsonga bweti ne bweti ntandikwa tebanyango kubanga nze waliwo eyanyambazaako nayambala saawa 6 twagenda okutuuka 12 omukolo ogwo gwanga tampadde stage ate nga weewaffe Mpigi wayambala 6 nayambala kusaawa 6 nentuka saawa 12 nga sinnakola nga sinayimba nga naye abantu bagenze lwaki akola bw'atyo mu kiseera ekyo ndowooza nali situukiridde na mutindo gwe yali ayagala ku mukolo ogwo naye era yandiyogedde n'oteeta wange lwaki yakuwa essuubi nga tetagenda kuwa mukisa ebimu ku kusoomoozebwa okunene ennyo omuntu kwaga nti oli nakwambaza nakuwa hope nakuwa essuubi ali nambala essuubi n'alijjawo kintu kimenya nnyo kimenya omutima naye ate twebaza Katonda nti ate kati y'omu kubampa recommendations omwana oyo mumukozese so mu kusoomoozebwa kwonna kwe tuba tufuna ate tufunamu ebirungi yes kubanga ayinza okuba naye kati ali guilty naye agezaako okubikkirira ekyo kye yakola oba oliawo so twebaza Katonda nti buli kusoomooza kwonna kwe tufuna wabeerawo oba oliawo ekirungi ekijja kansubire nti munange omwami ono mwongera kumutegeera so ng'oggyeko ekyo ekyokuba nti bakwambaza budde bugenze n'ebiringa ebyo kiki ekirala ky'oyinza okwogerako bakama baffe obutasasula oli akuwa contract egange jangu ogenda kunsanyusiza omukolo gwange amazima gali nti n'atakuwa n'atuuka n'akuwa ebitundu mugaba nange ndituuka ddi gye ndaga nga ndi mu mbeera eno so byebimu ate kale ebisoomoozi ebiri nate birungi byebisinga obungi ebisoomoozi ebiri naye byakumanyira bumanyizi n'otuuka dijje n'akweyisizaako nga ekitagasa n'olaba ate omwogezi agamba nti nze saagala bino byabakazi musajja ayambala gomesi mengo baamugaana yogete so abantu we batutawaanya mu mikolo naye ate betulina okukoleramu betulina okukoleramu wakati otunuulira omuntu agamba nti Mengo baŋŋaana naye nga sisse muntu ti nzize nyambadde character ng'omuntu omulala yena inaazanya katemba kubanga n'omukolo nagwo tuyinza oguyita nga it's a script okiwulira nti byonna byetukola n'omwogezi yennyinnyini naawe olinga ng'azanyako okitegeera so olinagana nedda Mengo yabigaana tebikkiriza ebyo ogamba kati bannaaye tugere tutte busi bantu
Okuba Mengo yabigaana. And besides that, okay, tukkiriza nti Mengo yakigaana. Naye ate omugole yampise. Nannyini mukolo. Akyagala. Nkole ntya? So byebimu ku bikusomoozo byoyinza ogamba nti tuyita mu bingi okunnyonnyola omuntu ono akutte akazinda nti wange mukole yeyandeese yampadde akasente ke olina akuwa nakuwayo just kayimba kamu budde bugenze kiraya nti wona atabira mu mativu nti ate kwekyo kye yasasulidde namuwadde akasente kange ate kakati kasente kati akozeyo akadde katini you get so bingi naye ate weetuli kubanga omulimu gwo tugwagala. Omulimu gwo mugwagala. Singa okeera ku makya ne bakugamba nti omanyi kintu kino kiveeko obeere ng'obulamu obuyiyiza awalala wonna. Kisoboka. Ndi mu kusoma ku St. Lawrence nga event planner. Biri bye nasoma nabisoma naye njagala nnyo omulimu guno ogw'emikolo kubanga mulungi. So ndi mu kusoma olina abaga nti toddamu kwesiba gomesi toddamu kuyimba nga nze nga nkyasobolera ddala okukuteekerateekera omukolo gwo ate ne guvaayo bulungi nga wadde sikoze entertainment naye mu sisitimu y'emikolo nga mwendi. Tugambe nti nno wandiba naawe oyina ky'olengedde? No, obulamu otuuka n'okula. Otuuka n'okula nga amazima gali nti tokyasobola kubeera mu gomesi muno ate kukola bulamu kubanga wabikolanga ng'oli muto ng'ofuna feva y'abantu nti oli muto. Kakati okuzeekuzeemu funa ekirala ekiddako. So nange nina essuubi nti singa mmala graduatinga mwaka ogujja nja kubeera omulimu guno era ngunnyuka ate ngulekere bannaffe abakola ki abajja bamakanga bakyasobola okwesibira ddala gomasi. Makanga alina kyagiyisiya. Semulamu yaleka element k'omukazi n'akatono. It's all about character. Si kyakuba mukazi naye character osobola okujjamba ng'agitula mu yogera ku balala. Naye makanga. Kole bavubuka abato kati abali mu kujja mu industry ey'emikolo. So nina essuubi nti we ndiba nfuuse event planner omulimu guno nja genda nguvaamu. Kiyinza okuvaamu ggwe. Naye lwakuba nti demand y'abantu ate baŋŋaana edda ssebo wano we tukwagala. Kaseerako kulimu. Simanyi ekyo oba obadde okimanyi. Naye nga makanga naye tumuwa essuubi nti naye ajja kuyingira. Yimba ez'akafeero. Makanga Buladina ndi bakooya. Eyo omusobola mwana wange ogenda. Naye zino tuli mu kusoma ge mazima. Tuli mu kusoma era bakama baffe tubakubiriza bannange essaawa yonna tukwasa omukolo gwo. In fact ne kati tukwasa omukolo gwo tuguteeketeeke. Osobola okuteekateeka omukolo gw'omuntu. Emyaka nina experience y'emyaka 10 n'okusoba. Nga ndi mikolo kiki kyempiseemu kikyesirabye mu mikolo. Service provider kigo oyagala gusobola kutuusaako. Bbanga lyomaze emikolo. Ebintu by'obulogologo otera obbiraba eyo. Mu families mwe tugenda bungi. Soko nnyumize ku mboozi. Tulina omukolo gwe twagendako okukolako gwali side z'ebusujju eyo. Mwana muwala yali yalokoka nga mulokole naye ng'ewaka ewaabwe balina kasubi ewaka essabo lyemuyitamu essabo senga nga yagamba omwana muwala nti munange wadde walokoka naye ewaffe tulina ki essabiro jangu abakulu obategeeze nti omukolo ogenda gukola ki gukukola mwana gaa nedda nze nalokoka ebyo saagala kumanya neegaana sitaani n'ebikolwa byo byonna. Awo tutuuse ku omukolo gwali mulungi. Buli service providers abayimbi bazze abakolo baba bakatuukawo kati bwe bati ku wankaaki ku mulyango ogubayingiza mu mukolo. Enkuba ye yava teri yali amanyiyo. Enkuba yatonnya okuva ssaawa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenti ne zigwa. Ne bazikwatirira. Naye nali mu nnyumba mu kisenge omwo basenga nga batandise okusatira. Tuyingira ssaawa 12. Mwana wange twagamba jangu tukkirireyo. Tukkirire ku kasubi abakulu tubategeeze. Wala bamanyi ga kasubi. Taata bavudde mu nnyumba, bavudde eri mu kidaala, bazze mu nnyumba, bayigayiridde omuwala akkiriza bakkiridde manga. Within 15 minutes. Enkulu yali ekedde nga n'obudde bumaze okukya.
ogwo mukolo bakidawo yaguliko ate kwaliko bakidawo naye kwaliko I remember Honorable Smeo Nsubuga owe Kasande eyo bebamu ku banene abaali baliyo naye mukolo ne gufa bwe kuto mukolo eroza yafuluma sawa nga 2 so ekituufu ebintu gyebiri bingi nnyo ate togenda nkoko mukolo omusota ne gujja tobirabangako just twalabako ne social media byatambula nti omugole yagwa eddalu oya waguliko so saaguliko naye gwatambula guli viral kitegeeza nti ebintu bi-existinga gyebiri naye nze kyange tenaliko it was rain after going to Kasubi nkuba necha mukolo ne gutambula naye nga nsobi yaliyo bayamuwala butagenda kugamba bakulu simanyi nendala scenario endala erimu omuwala era yali yalokoka twali mu babiri eyo abako baba bakatuuka ebidongo ne bizikira twali ne selector Arthur Saalongo y'omu ku ba big 3 abakuba emikolo generator yali nene zino ezibeera ku mafuta naye nekola ki nezikira enkuba netonya kale yo yali ekyedde yakya teyamalako lunaku naye ebidongo byazikira omukolo ekyagandisa nno omukolo ogwo kubaayo bulungi nti omuwala yalokoka ate talima bijja talima bijja omwana talima bijja genda kutegeeza bakulu baafa nti banayita ata maama naye ate banenge kankubireko waliwo oliwo wakasumi noyinza omutegeera naye banenge waliwo ebintu ng'olaba bintu biri awo layisilayisi minor things nti okulima ebijja oyo abeera sitaani talima bijja yalokoka omufu amwegaana n'ebikolwa bye byonna kati omufu nakimukola omuzimu guyinza okikola n'ebikolwa bye byonna katonda wange so ebintu bibaayo mu mikolo ate n'abataagaliza bangi mukolo bataagaliza bangi nnyo oli naagira n'alaba n'akuba obula ati any mistake you are doing nga ye musanyuse mukolera kolo gufe ebimu n'abamu ne bajja nga bazze kweragira mu mikolo gy'abannaabwe oli n'ayambala gomasi nga mutuufu oyinza ogaye mugole so ebintu ebityo ebyobutaagaliza mikolo mingi bibaamu naye era still weetuli wemuli nze nalabako omukolo abako baleeta omuceere abantu bagenda okusumulula omuceere nti bagabireko bannabo omuceere mu kifo ky'omuceere mulimu ebiwuka maggots kwegamba twewuunya nnyo ne tugamba kiki kino abantu bakola amawano mu mikolo oli naagira ne bateeka obutwa mu mikolo gy'abantu ne bateeka ebiragala ne balya emmere olubuto ne lubaluma so abantu ababi bangi nnyo mikolo era kyoba olaba nti tugamba nnyo bakasitoma baffe nti wetubaako kyetuteesa mu mikolo leka tukikole behind the screens tuleme kugamba buli muntu tuleme kukola ki tuteeketeeke ekintu kyaffe mu bulungi bwakyo kubanga tetumanyi oli bye tugamba atulowooleza ki abagole tubaleeta mu kukola fittings z'engoye najja ne metron ne metron gwalonze nga mutu tutamwagaliza okiraba namulondera ekigoye ekibi mbiraba nakuba ebifaananyi engoye n'ogenda okutuuka all over the groups z'emikolo nti banange engoye zetwalonze ze zino akikola nga mbutamanya kumba alina ekimupushing emabega so abantu ababi mu mikolo bayitirivu kati gwe agenda okuyingira okuba nti opulaningira abantu bubaka ki oba kiki ekyenjawulo mu kyosuubira okukola oba oli awo omuntu abeere emmeeme ye ebeere enteefu nga akakkanye ti mu ntuufu bwenkozesa natojuni ono sibaako kirala kyengenda kweraliikirira ekisookera ddala mu mulimu gwonna nga omuntu agukola it is the bwesimbu obwesimbu mu mulimu kintu kinene nnyo era kikulu nnyo so nze ntambula nnyo n'obwesimbu n'amazima kubanga buli wokola ekintu mu bwesimbu bwakyo ate okifunamu obulungi ekyokubiri kasitoma wange ono kubanga abantu abamu bakola emikolo nga tebagimanyi nga gwe gusoose gwe omulundi gwakubiri yaliko ku mukolo nga takimanyi teyaguyingira nnyo munda naye okumubeerako buli dakiika okumubuulira ekirungi ekirina okukola ki
okukolebwa obwesimbu bulina omukasitoma n'omubulira nti kino kyekirina okukolebwa olwokuba ofunye experience mu mukolo kino kyekirina okukolebwa oguba oliawo tusobola okufuna emikolo emirungi one on one talk no customer awo ne mukola brief mu kintu ekirungi kyekintu ekijjayo omukolo kuba buli kimu muba mukiwadde obudde bwakyo kino tukijjeewa kino tukiribwa ekiti kino kiribwa ekiti yes n'okozesa abantu abatuufu nga Natoolo Junior ate omukolo gwoba osuubira kirungi kyereere ensoko zino simayiro eno wajongeramu ng'otandisa emikolo oba okuva edda bweti bweri nze kuva dda banange waliwo omuntu nga kyekikula kye naye nze kuva dda ndi muntu alijori simanyi bintu byakunyiiga naye mba nyiiza kizibu kundaba nti nyiiza because njagala nnyo essanyu njagala nnyo essanyu kuba olaba ne wenafiirwa taata nakaabanga ng'aba naye mumpe kanyama tufudde kwegala kwaddira nkima mumpe kanyama bw'oba ng'oli waka nga tumaliriza bw'oba ng'oli waka ng'olotudde mu bwataata sooka ombuliremuko ndi mukambwe ndi mukambwe ng'otudde mu bwataata ndi taata omukambwe siri mukambwe nnyo as such atiisa naye ndi taata omukambwe ate ndi muntu ayogera ekigambo kyange abantu bo ne bakiwulira ne bamanya nti taata agambye ayogera ekigambo kyange ate nekirala omukwano gwe mulina n'abantu bo kintu kinene nnyo kintu kikulu because omulimu guno sinze nzikagufunamu si bantu bange bokka wabula ne baganda bange bennyini tubabeereramu ne basobola okubeezaawo nabo obulamu bwabwe so omulimu guno tugwagala twebaza bakasitoma baffe nti mwebale kutwagala temujjanga okwo tebajjanga okwo kubanga batuleze omulimu gutufuukidde omulimu buli omu agwaniriza so nkubiriza buli muntu yenna anti tuli mu kumaliriza nkubiriza buli muntu yenna alina omukolo noonyaako ojje tukolera omukolo gwo tuguteeketeeke ate tusobole okulaba nti tugukola vibe main vibes kyekibiina mwentambulira mwenkolera kikolebwa mukama wange manager Makanga Keith yabimalanga ebyo yabimalanga okay abaana betulaba eyo okimanyi bulungi nti abanoonya emirimu be bangi era okimanyi nti okufuna omulimu wano Uganda kizibu omwana wakedde ku makya buli mugubuze n'omusanga akola taata kyobadde okola kiri kityawo ekisookera ddala mulimu guno bannange mulimu ogutubeezezzaawo nze ne famire yange n'abantu bange bonna so omwana wange n'aba bagukoze kiri nti afunamu ekyokulya kiri nti tasabiriza kiri nti omulimu guno nga maze okugjamu karakita eno abantu bampa ekitiibwa kyange kubanga nange nkyewa so si mulimu mubi n'akatono era omuvubuka yenna ali asobola ogukola gukole oba osobola ogukola gukole osobola okubeezaawo abantu bo mulimu ddala muswaswangula omumanyi mukwano gwange mukwano gwange yanga byagera kujanjigiriza amazina naye newe netunulira sisobola yadde okuzinayo wadde sekendi emu muswaswangule tumwebaza nti alina ka brand ke naye abeezaawo abantu mu ngeri efanaganako bwetu very mukwano gwange muswaswangule naye olaba nti munnange omulimu gwagukola bulungi era abantu bene basanyuka wali omuwuliddeko nti bamugobe mu nnyumba bye byayinago obimanyi mu mulimu ogwo gwakola so omuntu yenna alina bwoba olina chance ekola ekyo kyosobola okukola please do mu kifo ky'okubba mu kifo ky'okusabiriza bafeeyo okubanga bwe baba basobola bakole emirimu gye mukola buli omu akole kyasobola kubanga ng'oziggyeko ngo kino nze abantu bampa ekitiibwa kyange nfunira ddala ekitiibwa n'omuntu omulala kyatafuna because abantu banjagala mbadde nzija olina abanage siro Natoolo Junior abanage bye you get excitement y'abantu gye bakufunako okiraba so mulimu teguswaza otumala okujjamu karakita beera ng'omusajja ebisigadde obirekere Katonda akole esinga okutawanya abantu abamu nti bwe bakola bino abantu babasiigira ekifaananyi tebasiyazi awe mbadde nzija
lwakubanga waŋŋambye kuva buto bwotyo tokitegeera naye era nga bwogamba nti abantu babasigira ekifaananyi ekyo bannange olumuntu tabeeramu embeera kati olw'okuba abantu babasigira ekifaananyi nti basiyazi naye lwaki babafuula abasiyazi nti kale nyambadde gomesi naye weeyisizza otya obulamu bwo outside gomasi buli butya kyova olaba osanga abantu nga bagamba gundi oyo yandibaamu embeera naye nze Junior Natoolo Kasibante John Sentamu kasitamala bino bijjamu kiba kiwedde ndi mwami kiba kikoze eki imaze okufuna akasente kange kenfunye mukama kabampadde kiwedde kangende ndabirira abantu bange kale olina gw'oyagala okutumira tuve wano ntumira mama wange omulungi Nakalanzi Dorini ne ntumira omukyala Namuddu Shakira oyo mukyala wange Wankima nange safukamidde kubuuza mwami ne ntumirako baganda bange bonna abakola omulimu gwe tukola ogw'okusanyusa abantu mikolo aboogezi bakatumwa mukola kyattendo mwebale kutwagala kubanga singa simmwe oba oliawo singa siriiwo oba oliawo so ne ntumirako abantu benkola nabo ku Halima Bridal Center tusange wali California Plaza awo nno ffe twambaza abagole specifically bagole ne kwambaza buli muntu yenna yenna ali ku mukolo n'omukyala nga ggwe asobola okugamba nti bampise ku mukolo osobola okuyitirako wali wa Halima nojja ne tukwambaza so ne muganda wange Makanga oye wa ku kido n'abasigadde abatwagala mikwano mwebale mukola kyattendo asuubira okufuna omukolo weekwate Natoolo Junior akusanyusiza omukolo gwo akuteekereteekera omukolo gwo oba oliawo ekintu kibeere malidani sana naye nga lwo obudde bukwata oli nagenda okukubira nga bookings zajjudde ekyo tutireke ojja kuntusabidikira abasajja kale ekyo tukiveeko bwatyo Natoolo Junior bw'abadde osobola okukola abantu kye balowooza nti si kirungi naye gwe kasita obeera nga kisobola okubeezaawo abantu bo muveemu ebyo simanyi byakuswalaswala byakukola biki osobola okukikola n'ofunamu nga bwafunyemu erinnya olifunye munnaayo oli mukaddeko ssebo amiina obadde okimanyi gokiŋŋamba nze ekikugambye ekikubako kikubeko gwamanyi ekikubako gwamanyi naye nga bannange byebyo lwaki twamulesewo muyigireko nti bw'abanga yasobola oba asobola okukola ekyo singa gavumenti yali emuwadde ekirimu ekiriko ssebo sente nnyingi sirowooza nti yali bikoze bino yandibadde naye abeera mu ofiisi n'akola nga nammwe bemukola ki bemukola naye kitunudde ebbula ly'emirimu taata afudde ofuuse mulekwa olina okweyongerayo okusoma olina okwebeezaawo so bino ebintu babikola beebeezeewo bw'abanga asobola lwaki kugamba nti tosobola si kuba nti okola kino kyakola naye wabiriwo n'ebirala balabi bakola ngera nawe osobola okukola ki okubikola nze Nasali Delta TV kuli Shafiq ne Stanley ku kamera banange mulindire basaba musaswangula gwe madde nkugamba naye mujja kuwulira olugendo lwe yatandika atya bimusoomozezza bitya ono byamusoomooza bamwambazizza banga ddene ate tayimbye n'ebiringa ebyo abalala n'abasaba ayimbe ne wawulira nga ate tekikkirizibwa n'ebiringa ebyo mirimu gyonna gitusoomooza kale naye afunye okusoomoozebwa okwaki okwenjawulo naye ate akyalemeddeko tukomyawo olunaku olwaleero musinde ate olunaku olulala nga tukuleetedde ebirala ebintu bizibu omwami omusanga mu gomesi nga tetenkanya bulamu oba mutegeera naye nga nammwe mukola ki muyinza okubisobola okusobola okulaba nga mukyusa obulamu bwammwe mbeere bulungi